Nabirima Brenda nga wa myaka 29 egy'obukulu gyokka tumusanze waka ekiwatule Najeera okuwayamo oluvannyuma lw'okulabikira ku Salt TV mu kusaba okwali ku kanisa ya House of Prayer Ministries International. Brenda agamba nti yazaalibwa ng'alina sayizi ye wadde nga teyasobola kulaba ku bazadde be. Agamba nti yasoma n'atuuka we yatuuka olw'ensimbi okubula ne yeegatta mu kusoma eby'emikono. Nzaalibwa mukono naye nga nakulira Mpigi. Mpigi awe Katende gye nakulira eyo ewa jjajja wange ye yankuza. Abazadde bo baali baafa. Jjajja ye yankuza. Nasomako naye nasoma n'enkoma mu senior firi gye nakomamu nengenda n'ensoma eby'emikono. Brenda, mu kusoma kwo obulamu bwali butya? Abayizi baakuyisanga batya? Obulamu ku ssomero tebwali bubi kubanga ekirungi abaana baali banjagala, abaticaazi nga banjagala. Ekizibu mpozi kye nalinamu kyali kimu nti okutambula kwali kunkooya naye ng'abaana bansitula ne bantwala ne tugenda ku ssomero ne tusoma nga bannyamba mu buli kimu kye neetaaga. Natuulanga maaso era nga bwe banteeka maaso awo n'akatebe kange. Baali bankolera akatebe nga kali special nga kange nga ntuula maaso. Agamba nti ye kati teyejjusa kubanga alina bingi byakola okusobola okwebezaawo. Eby'emikono, eby'amasweta, ebya crafts, nkuba amasweta, nduka dowa matsi, ebimuli, decorations ebimuli eby'omu nnyumba, n'ebyangu, ebintu bingi byenkwasaganya byenkola. Ng'oggyeko okutunga, kiki ekirala ky'okola? Ndi muzanyi wa firimu. Nasooka kuzannya firimu nga wenkyamayiminga munange nga sinafuna nnyimba zange. Nasooka kuzannya firimu nga wemayiminga n'okumayiminga mu kkanisa era firimu nina firimu 4. Lekyo gwe lekyo wabula olabye n'agayisa gaagaagabi kyogamba obwedda tonfulira wali. Naye mama nawe oleekaana nnyo. Nze nagamba danviira ogende ewammwe. Naye nzanya firimu, nzanya skits, comedy skits, zonna nzanya future films, firimu eziggwerawo zonna nzanya bulungi. Brenda muntu mukozi nnyo, asiimula enju, ayoza ebintu. Mpozi wabanga abagambye ajja byoza kuba bibeera bitono plate 3 abagamba mu mutere wansi alime kwoleza mu sinki ne mubiteeka kale ne mubitegeka okumpi wanaakola waba yagadde naye olusweka tubikoze neera n'ovaawo ng'osiimudde oluse eddugala ye n'osanga nga asiimudde enju ayeze afumba n'okufumba era tuleka tubimuteredde waawo wansi n'essigiri n'abeera ng'asobola okufumba. Wadde azannya firimu agamba nti waliwo okusoomoozebwa kwayitamu. Ekikyagaanye ekyuma kyange kyekyafaamu kyekikyansibyemukko. Nina ennyimba 3 audios naye ekibulako video. Njagala nanyambako ku video nsobole okukolaki okubeera nga ennyimba message eno ebeera ng'ebuulira abantu ewala abantu bategeere kubanga tageti yange kuzzaamu abantu amaanyi kudda eri Mukama kukyuka na kulokoka. Brenda we nasooka omulaba bwe baamuntuusaako n'angamba asobola okuyimba ng'ayagala luyimba. Nalaba nga Brenda tajja kusobola kuyimba nga nze kale sikikkiririzaamu kusinziira bwe namulaba. N'angamba nja kusobola okuyimba ne mugamba onoosobola ne muwandiikira oluyimba ne ndumuwa. Naye kyanneewuunyisa nnyo kuba oluyimba nalumuwa n'alukwata mu budde. Ne tugenda mu studio naye yakola ekintu ekyansanyusa era ekyampa amaanyi nekindaga nti Brenda ebyokuyimba abisobola era ekitono akirina. Brenda ye muyimbi ayimba mu church crusade bamuyise n'okuyimba oli ajja n'amwesuka naga Brenda njagala onyimbire ku mukolo njagala ojja oyimbe ku church ne tumutwala n'ayimba ne tumugjayo we batyo. Olwotambula otya n'obunene obwo bwonna? Bizibu ki by'osanga mu kutambula? Olina olinnya emmotoka oluusi ne batakulaba neekuyitako zwi agamba leero lino naye
era lubola omuntu n'akulaba ne olinnya n'ogenda okuyimiriza boda oluusi ne batakulaba ngamba yitandabye alolwo atambula yekka katugeza agenda bweyogerere kuba aliyo era nze mba muyita jjajja kati aba muyita maama kati abeera waba agenda ssulayo ng'agenda ng'aliyimiza boda waba bano bakubira abamutwala tebaliwo oba omuwerekedde nayimiza oba ye oluusi kuba tetubeerawo tumulekawo ne tusanga nga oba agenze oba bagamba ngenda agende bweyogerere naye saawa wezo oba natuuya ekimuzo gy'agenda okissa. Naye Brenda, oli mufumbo oba onoonya omubeezi? Nkyanoonya siri mufumbo naye ate sinze nnoonya bannoonya bunoonya essaawa yonna mukama wagamba nti oye nga tuli embaga. Brenda agamba nti mubuulizi wa njiri era muyimbi yeetegese okuweereza Katonda mu lukuŋŋaana lw'enjiri e Bugembe. Ku Sande baatuyita abagenda okuweereza era ne neewandiisa ngenda kuweereza ngenda kubeerayo ndi lwedde okuweereza Mukama kubanga tageti yange bantu kubeera nga bakyuka badde eri Mukama Katonda balokoke abatale bambi wali abantu ababeera nga bamenyeka emitima ngalowooza ye kizibu kyali mutasobola wona naye Katonda gwe tusinza byonna abisobola era ndi lwedde okubeera nga nkola kimpereza Mukama nzizemu abantu amaanyi abalinganga nze nabo Mukama akoleki abakwateko abakyuse. Yeebazizza nnyo Salt Media n'omusumba Loisias Bugingo olw'enjiri y'amazima ezimba abantu gy'abuulira. TV ez'abalokole nedda teriyo eno yeesoose era bannange Pastor Bugingo Mukama akwongera omukisa we bali tuteerawo platform eno abantu ffe mwetusitulira naffe abantu ne batulabako naffe ne tubeera nga ki abantu batutegeera tubeerayo eno nga teri atumanyi ba coming artist nga teri abamanyi naye ekitiibwa kya Mukama Pastor Bugingo Mukama akumpeera omukisa neeyanziza nnyo neeyanzeege. Bya Godfrey tumwebaze ne Ria Sajjabi, Salt TV, Omunnyo.